anirole bwenna mwenna. Labisa. Labisa Simple embarrass. Ekijachi. So Ibra okuli aweze Ibra so ekigani. Ani agambayo. Furora. Chibanda. Zinayo message z'oluzungu sirutegeera manyi bya byakulya malobozi oni. Ate ngamba linga ali ku live amundera wera. Azokwe bali bajojo. Gwesoma busomi ba. Tewali gwe twatadde ku gwesoma busomi. Tokutadde ku lesson yo kugopta taniko taputa. Twabule kiri mu Taniko tabutire. Gwe kwatidde simu. Atosekaje. Leka nkutunuzeemu nga nkusomera. Wemba kunnyonnyolera. Leka mba kunnyonnyolere. Kakati ono agambye hey Ibra, we love you bannange. Bannaye oli shy. What is your TikTok account? Raise Ibra allowance. Bakuongeza omusaala. Yanga Lion yo Ibra waffe naye Ibra big up Ibra Maturike namba ya Ibra. Twatera ko namba ya Ibra. Bamukwane bulungi. Ibra nsaba onagamba Ibra nsaba kafuba. Yo Gerard waffe Ibra. Anagambye ki Ibra nsaba. Ibra waffe stage cleaner. Romani Rains. Never nae. We ku namba yo. Nedda muwe esimu. Ibra kaye. That is the preparing simanya bichi Ibra you. I love you so much baby. Sebo inamone ba baby mono. Zenjagala chibanda takubye nyono. Jimenkeu. Ano bagamba ndio the start yange. The start nyambadde yo. Ibra wadala. Manje kisiga bisati. Nao kudaliwa. Baba. Odo limankago gali abatongo. Ibra kabadia na ya danso nyuma matagaga. Bale za madaga. Ajaje kamde kanu barage. Nego chaje kwenda kukata. Royo abakulu gwe baagala nafa abatobe gwe twagala royo uno buli wamu yaliwo wano oba ogenda kerementi ogenda ku kanziji Papo pate. Ayise vivo pate. Kupapa. Oh, watema rasu. Yechiyo. Mugamba shibana. Mugamba Ibra. Wani. Yechiyo. Mugamba tewali. Awanji. Ogulamu. Ogulamu bweyagala. Ogulamu buli butya. Ogulamu bulinga buli wewe Aji.
Nakulabye. Nakulabye. Kadubi. Mania. Hello? Wani? Ibra? Hey. Nakulabye, nage. Network yesu. Yatudde no mu network. Nayenga kireme tupata amataaga. Kwa. Bamikwano yongera okubategeeza nti bw'onyanyula miliki obanga obulina omukono Ogenda kulukumesa abantu okumwa n'abakabiri koolagayo ndagayo Ibra yagenda Patia baswiri munyolo miliki kati nyongera okugamba abali bakakoola bw'onywa miliki n'olirako akakoola tomanyi nziba kuba sikalya kale just ngamba abaguluma nekesi ng'okuluma nekati simanyi mukazi wange agenda kweyaga buli lunaku agenda kunywangalo miliki mukazi wange agenda okunfumbirwa jaawo agenda okunfumbirwa jangu agenda okunfumbirwa kubentingaawo nze linda Rania leero sharifu ndi singo njagala gwenawanga ku Royal Milk teryagamba kozi tuli ku akaunti yange simu hati simu siyo aliwa nga sibalaba nkutwala bamikwano batia bali bameka abantu ala sinabalaba nga temunnawera tebannawera nkulya nange mbalya siwe kiri aho konde nkulya kamutu mami ali wansi wetwale nja kwetwala muhiya muki sibalaba boy budaliwa bude mugole kale mwenanga bwe mwogedde inbox mi kikimalirize gudo yagenze ne pint nya eza miliki tanabalabikako tunoonyeza ekizimbe ekyo natalabikako pint nya mkitegera pint nya eza miliki yadduse ebisinde olwazikutteko ati saketina gudaliwa gudo yadduse nereyo miliki olina ebizibu bikutte batia ayagala kulya aliye Ibra aliwa ayisugenda okukola labayo kiriwo ekiti wulira Ibra atali ku TikTok naye ku okusaba kw'abangi egenda mukolera TikTok muganya okutuwa enamba oyagala namba yano dipfirot kawaniki katonwa ayenskini ayagala Ibra wulira bamikwano batia ekiri mu family forest omwana okubanga onaaba amata bagamba bano banayo ekitabi kyanaaba amata gwe yiga gewuza soko batunuulireko eno bagambe nti unaaba mata oluwamu mata getugenda okwebakamu bekene abaana nga tebakomentinga kakooti ko akulolwaleero tebanakala babula ekooti yakubye suuti oba abantu bo tebamumanyi gwe abantu bo tebamanyi tebalabye kakooti biki nti kaba kamukimayo emmotoka yayo miliki yagudde kufulira alinawe bagomete ziri ku elementi
Keremendi. Kuya gani my man. My man Keremendi. Akakoti kamutima. Kano kumbe kako. You wanna kill me softly? Ndira kakoti kafusa kakoti mufango. Twagala Sharifu munjagazaaki. Desire. Katino desire Africa bye bikiteekawo Brianna Gibbs Sharifu. Katono Brianna ngamba yozi. Ibra tell Ibra that I'm his friend. How is Trigger define Evan Ibra. Okay. Sharifu Adigwe she fire no man. I come for that woman and babiri. Oyara kunzita. Talk to me. Come on. Which one again? Desire.